Abu al-Li'an, ekitabo ekikwatagana ku bafumbo ababiri senga omusajja asinkana mukyala we mu bwenzi. Omusajja n'abeera nga tafunye bajulizi bana oba ekisookera ddala omuntu yenna hukumu senga oli asisinkana omukyala mu bwenzi kimukakatako okuleeta abajulizi bana. Bwe babula omusajja oyo n'aleeta ensonga ye, omukyala n'abeera ng'amulimbisa, tujulukuka ne tugenda ku nsonga y'okubeera nti nno bakolimirigana, kye bayita al-li'an. Omusajja n'akakasa nti nkakasa nti mukyala wange oyo yayenze. Omusajja ekyo akikola emirundi ena. Ku mulundi ogwokuna tumuyimiriza, bw'abanga akyanyweredde ku mulundi ogwokuna tumuyimiriza fayudhakkaru billah, era ne tumujjukiza ekibonerezo ekiri mu kubeera nti nno omuntu senga atemerera omuntu ayina ekibonerezo bwe kiti, omuntu oyo bw'asigala ng'anyweredde ku nsonga ye, tumugamba ku mulundi ogwokutaano agambe nti anna la'nata Allahi alayhi, ekibonerezo kya Allah kibeere ku ye, in kaana min al-kadhibin, bw'abanga ali mu balimba. N'omukyala bwetyo bwe tukola ki? Bwe tumugamba, omukyala ye kyakola agamba nti nkakasa ku lwa Allah nti omusajja wange oyo kyantemeredde, innahu kadhibun fima ramani bihi, mazima mulimba ku ekyo kyankanyugiridde. Ekyo akiddingana emirundi ena. Ku mulundi ogwokutaano, ku mulundi ogwokuna ne tumuyimiriza ne tumujjukiza ebikwatagana ku bibonerezo bya Allah. Bw'aba alemeddeko ng'akyakakasa nti bbaawe alimba, omukyala oyo ku mulundi ogwokutaano agamba nti anna ghadaba Allahi alayha, obusungu bwa Allah bumubeereko, in kaana min as-sadiqin, omusajja oyo bw'abanga kyayogera ge mazima. Kati li'aanu eyo oba okukolimirigana okwo bwe kumala ne kukakata, kiki ekiddirira? Okukolimirigana okwo bwe kumala okukakata, bino ebintu bitaano bye bikakata okubaawo. Ekisooka, abantu abafumbo ababiri, omu oba omusajja akanyugiridde mukyala we obwenzi, bwe bamala okukolimirigana, bino ebintu nga okukolimirigana kujjudde, bino ebintu bitaano bikakata. Ekisooka, suquutu al-hadd, okuvaawo kw'ekibonerezo. Tukimanyi bulungi nti omuntu bw'akanyugirira omuntu oba omusajja n'akanyugirira mukyala we obwenzi, ekimukakatako ateekeddwa okubwa embooko 8.
ku saidi y'omukyala bwe yeekakasaako nti baawe kyayogedde kituufu, omukyala ono aba agenda kukubwa amayinja paka lwakola ki, lwafa. Naye senga li'aanu ene ebeerawo okolimirigana ne kumala okujjula nga bwe tugambye, ebibonerezo bino ebibiri bivaawo. Ekibonerezo ku saidi y'omusajja, kubanga omusajja bw'aba akanyugiridde mukyala we obwenzi, tugamba nti abadde agenda kubwa embooko mmeka? 8. Mukiraba? Kati ekyo kivaawo. N'omukyala abadde ayina okuttibwa aba akola ki? Ekibonerezo ekyo kivaawo, ku lw'ensonga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku nsonga eno nga Hilal ibn Umayya akanyugiridde mukyala we okubeera nti ayenze ku Sharik ibn Sahma, Hilal ibn Umayya yamugamba albayina, kyoteekeddwa okola, oteekeddwa okuleeta obuki? Obujulizi. Obujulizi obwo bwe buliwa? Kwe kuleeta abajulizi bameka? 4. Bwe kitaba ekyo, wa illa haddun fi dhahari, bwe kitaba ekyo ogenda kubwa embooko ki? 8. Naye falamma nazalat hadhihi al-aya, aya eno bwe yakka Allah tabaraka wa ta'ala eri mu surati Nur, Allah tabaraka wa ta'ala agamba wayadra'u anha al-adhaba an tashhada 4 shahadatin billah. Ekibonerezo kimuvaako senga ajulira omukyala obujulizi oba ajulira emirundi 4 ng'akakasa nti innahu laminal kadhibin, nti omusajja akola ki? Mulimba oba alimba. Kati ekisooka abafumbo ababiri bwe bamala okukolimirigana, tugambye ekisooka kiki ekivaawo? Sukuutu al-adhab oba al-hadd. Haddi eyandibaddewo eba ekola ki? Evaawo. Mukiraba? Era ye hadithi kyetutegeeza nti bwe wabaawo li'aan, okolimirigana wakati w'abafumbo ababiri, ekibonerezo kivaawo ku saidi y'omusajja eyandibadde akubwa emiggo olw'okubeera nti akanyugiridde mukyala we obwenzi, n'omukyala bw'amulimbisa omukyala naye ekibonerezo kivaawo. Ye hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku gye twatunuulira omulundi oguwedde nga Sharik ibn Hilal ibn Umayya akanyugiridde muki? Mukyala we obwenzi, nti Sharik ibn Sahma yakoze eki? Yamwenzeeko. Naye Nabbi ku nkomerero yagamba ebigambo bino, absiruha, mumutunuulire omukyalo ono, fa in jaat bihi akhal, omukyala bw'anaazaala omwana al akhal, kwe kubeera nga alinga atadde wanja ku maki, ku maaso ge, ku bino ebikoowekoowe nga kuli kala ya bulaaka, n'agamba sabiru al aliyatayn, nga obutuuliro buno bunene. Ekyokusatu khadlaju as-saqayn, n'entumbwe ze nga nnene. Nabbi yahakama n'agamba nti obubonero obwo bwe muli bulaba, ng'omukyala bw'atyo omwana gw'azadde ajja kubeera li Sharik ibni Sahma. Omukyala n'azaala omwana mu mbeera eyo, fajaat bihi kadhalika, omukyala n'aleeta oba n'azaala omwana oyo. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'agamba lawla ma mada min kitabillah lakana li walaha sha'an, senga omukyalo ono tewaaliwo kulamula kwani kwa Allah kwakulembera, lakana li walaha sha'an, omukyalo ono nandimutuusizzaako haddi. Mukiraba? N'olwokuba obusiraamu
bwateekawo hukumu newankubadde buno obubonero bwajja olede nabbi Qur'ani yali yamala okukolaki okulamula kati omukyala bwe bamala okukolimirigana wakati w'omusajja n'omukyala ekisookera ddala tugambe nti sukutul azab ebibonerezo bikola ki bivaawo. Omusajja yandibadde akubwa amaki embooko ekinaana kimukola ki kimuvaako, n'omukyala yandibadde akubwa amayinja gamukola ki gamuvaako olw'okuba ayenze. Kati ekyo ye hukumu esookera ddala okuvaawo kwaki kwa haddi, okuvaawo kw'ekibonerezo ku saidi y'omusajja n'omukyala. Ekyo kitegeerekese. Ensonga ey'okubiri era ojja kwesinkana nga Mubarak Furi omu kuba ulama yasharaha Sunan Tirmidhi yagamba nti ay laula ma sabaka min hukumihi bidar'il had, senga si okulamula okwakulembera okujjawo ekibonerezo yali annyonnyola ku hadithi eno anil mar'a ku mukyala nandibadde mutuusaako ekibonerezo ekyo. Kati ekyokubiri, ensonga ey'okubiri, omusajja senga beekolimirigana ne mukyala we at-tafriq bainahuma, babaawula. Singa omusajja akwatira mukyala we mu bwenzi, omusajja n'alumiriza, omukyala neyeekola ki neyeewakana nti no tannakola ki, ne bagenda eri hakimu abalamule, omusajja n'alayira nti omukyala wange ono yayenze emirundi ena, ku mulundi ogwokutaano agamba nti inna la'nata Allahi alayya, ebibonerezo ekikolimo kya Allah kimbeereko, in kanat, omukyala ono bw'aba nga kyayogera gama bwemba nga kyenjogera bwe bulimba, n'omukyala n'akakasa nti bba wange antemeredde ku ekyo kyayogera, ku nkomerero agamba nti inna ghadaba Allahi alayya, obusungu bwa Allah bumbeereko, bw'abeera nga omusajja ono mina sadiqin, bw'abanga kyayogera ge mazima. Kati ekyo bwe kiggwa nga bamaze okukolimirigana, tugamba nti nno abantu abo yufarraqu bainahuma, tubaawula, balina kwawulwa. Tugenda kujeera insha Allah nti yufarraqu bainahuma, bakola ki babaawula. olwa hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma ategeeza n'agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lilmutala'inain, nabbi yagamba abalkolimiriganya abameka ababiri, hisabukuma ala Allah, okubalibwa kwammwe kuli eryani Allah, ahadukuma kadhibun, omu kummwe akola ki alimba. Kati kyava amaliriza n'agamba omusajja la sabila laka alaiha, tokyamuyinako nsonga yonna, bimaana omukyala akwate makubo ge naawe okole ki. Era wa anhu mu hadithi era eva ku Ibn Umar, la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina rajulin wa mra'a, nabbi yalamula wakati w'abakolimiriganya abameka ababiri min al ansari, muba ansari, wa farraqa bainahuma, n'ayawula wakati waabwe. Kati abakolimiriganye ababiri, hukumu y'obusiraamu balina kwawulwa. Era ye hadithi ya Sahal ibn Sa'ad, shahidtu, ategeeza n'agamba nti shahidtu almutala'inain, naliwo nga abantu abafumba babiri bakolimirigana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnu 15, nga nange ndi wa myaka 15, fafarraqa bainahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tala'ana, nabbi n'abaawula wakati
nga bamaze okukola ki okukolimirigana. Kati kiba kitegeeza nti abakolimiriganye ababiri balina kukola ki wakwawulwa. Era Ibnu Qudama omu ku bamanyi mu kitabo kye kiyitibwa Mughni agamba wa ala kilta arriwayatain, n'okusinziira ku riwaya zino ebbiri, riwaya ya Ibn Umar ne riwaya ya Sahal ibn Sa'ad, ategeeza n'agamba la tahsulu alfurqa, okwawukana tekubaawo abafumba ababiri qabla tamami al-li'an minhuma, nga tebannajjuza kukolimirigana. Bwe bamala okukolimirigana bwe bakola ki bwe baawukana. Ekyo nga yembeera bwetyo bwetambula. Ensonga ey'okusatu esooka twagambye ekibonerezo kikola ki ku musajja obutakubwa mbooko meka, omukyala kitegerekese. Ensonga ey'okubiri ebadde ki okubaawula. Kaakati okuzimbira ku nsonga eyo, okwawulwa kuno bwe baawukana abafumbo bano ababiri, at-tahrim al-mu'abbad, kiri abadan, buli omu ali haramu ku ye, teriyo akkirizibwa kuddayo kufumbiriganwa na munne paka ku lunaku lw'enkomerero, wadde afumbiddwako kasita mukolimirigana, teriyo ebeera tahrimul mu'abbad, teriyo chance. Oba azaddeko oba afumbiddwa emirundi nga 10, tokkirizibwa kuddamu kola ki kumuwasa. Era fa idha farraka alhakimu bainahuma, omulamuzi bw'abaawula wakati waabwe, fa innahuma la yajtami'ani abada, tebaddamu kusisinkana ebbanga lyonna. Wa harumat alayhi, omukyalo ono n'abeera haramu ku ye tahriman muabbada, aziyizibwa ku ye oluziyizibwa okwo olwaki olw'olubeerera. Mukiraba olwa hadithi ya Sahal bin Sa'ad qala hadartu hadha inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, naliwo ku nsonga eyo awali omubaka wa Allah, famadati sunna ba'du fil mutalailain, enkola nebeeranga etambula oba nebeeranga kisalwawo ku bakolimiriganye abameka ababiri, ayufarraqa bainahuma, okubeeranga baawulwa wakati waabwe, thumma la yajtami'ani abada, ku lw'ensonga era tebagenda kubeeranga baddamu okubeeranga bagattibwa oba okubeeranga basisinkana omulundi omuki omulala. Era ekyo wajaa an Umara, ekyo kyajja okuva ku sahabiyu Umar wa Aliyu, nga bagamba batya radiyallahu anhuma, bagamba anna almutala'inain, abakolimiriganya abameka ababiri, la yajtami'ani abada, tebayina kuddamu kusisinkana ebbanga lyonna. Kyagamba Ibn Qudama Mughni, innahuma tahrumu alayhi, innaha tahrumu alayhi, omukyalo ono ali haramu eri omusajja oyo bil-li'an tahriman muabbada, okubeera nti amuziyizibwako lubeerera. Fala tahillu lahu, era tamukirizibwa. Wa in akdhaba nafsahu fi dhahiri almadhhab, ne bwaba agambye, ne bwaba alimbisa omwoyo gwe, aba takyakirizibwa kumuddira. Wala khilafa baina ahli ilmi annahu idha lam yukadhib nafsahu la tahillu lahu, tewaliwo kwawukana mu bamanyi nti ne bwaba teyerimbisiza la tahillu lahu, tamukirizibwa illa an yakuna, okujjako ekyo nga kigambo ekyayawukana ku kkubo ettuufu. Eyo ensonga yakumeka. Ensooka yabadde ki?
haddi evaawo. Ensonga eyokubiri baawukana. Ekyokusatu omukyala aba afuuse haraamu eri omusajja oyo tahriman muabbada, obwa haraamu obwaki obwereberera. Anti kati eyo ekisooka eri tafriq kubaawula, ekyokubiri ekyokusatu ebadde tahrim muabbada, okubaziyiza oluki olwoluberera. Ensonga eyokusatu intifaau alwaladi, omukyala bwafuna olubuto. Omukyala bwafuna olubuto, omwana oyo omusajja tabawwe ono. وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت حاملة أو جاء بولد لا يمكن أن يكون منه. ng'omwana omukyala ono afunye olubuto ku musajja oli atali gwe bakolimiriganye naye, ono omwana intifaau alwalad, omwana ono taba wa muki wa musajja ono. Era kala sahal fakanat hamila, omukyala yali hamil, fakana ibnuha, yali nga omwana we yud'a ila ummihi, nga bamwesigamye eri maama we. Thumma jarati sunna annahu yarithuha. Asunna omwana ono afudde asikira, yarithuha asikira maama we, watarithu minhu, era n'omwana akola ki amusikira. Okiraba? Watarithu minhu ma farada Allah, ekyo Allah kye yakola ki kye yalalika ku mwana. Ekyoku ani omwana yesigamizibwa ku maama we, talina kika. Ng'olubuto lwabaddewo, olubuto lwe twogerako lwe lubuto oredde olufuniddwa oluvannyuma lw'okumusajja okubeera ng'akola ki. Naam. Naam. Ensonga eyokutaano yeriwa, yensonga egamba wali tugambye nti yulhaqu alwaladu bi ummihi, omwana tumwesigamya kuki ku maama we. Ensonga eyokutaano istihqaqu as-sadaq, omukyala aba ateekeddwa okuweebwa amahare ge, bima stahalla min farjiha, ono musajja yamuwasa olw'okuba yafuula oba yasumulula empeta ye, oba yagenda gyali, ekyo ne bw'aba amukasukiridde tannage kwegamba kasita abeera nga agenze naye mu nsonga zaki z'ekifumbo, omukyala n'agendako ebbali, okiraba, wadde tannamuwa amahare gano agamuwa. Lwaki? Ku lw'ensonga olw'okuba wabeera nga ofudde obwerere bwe nga buli halaali gy'oli. Era wajumlatu dhalika anna rajula idha la'ana zawjatahu ba'da dukhul, omusajja bwe bakolimirigana ne mukyala we ba'da dukhul, oluvannyuma lw'ogenda mu nsonga zaki z'ekifumbo, wakadhaba kullu minhuma al-akhar, buli omu ku babiri
n'alimbisa omulala oba omukyala n'alimbisa bbaawe, wafarraka alhakimu bainahuma, omulamuzi n'abaawula, fa inna almar'ata tastahiqu as-sadaqa kamilan, omukyala agwanidde amahare mu bujjuvu. Wadhalika bima stahalla az-zawju min farjiha, olwokuba omukyala ono yafuula obwerere bw'omukyala ono, omusajja ono yafuula obwerere bw'omukyala ono nga ki halaali gyakola ki gyali. Wadalilu ala dhalika, n'obujulizi ku nsonga eyo ya hadithi ya Ibn Umara egamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lilmutala'inain, nabbi yagamba abakolimiriganye ababiri, hisabukuma ala Allahi, okubalibwa kwammwe kuli eryani Allah, ahadukuma kadhibun, omu kummwe muki mulimba, la sabila laka alaiha, tokyamuyinako nsonga. Omusajja nabbi bw'amala omugamba nti tokyamuyinako nsonga, faqala ya rasulallah maali, emaali yange. Qala la maala lak, toyinaayo ki maali, toyinaayo kusaba maali. In kunta sadaqta, bw'obanga oyogedde mazima ku mukyalo oyo nti yakoze eki, yayenze, fahuwa bima stahalla min farjiha, ekyo kiri olw'okuba wafuula obwerere bwe nga buli ki gyoli. Wa in kunta kadhabta alaiha, bw'obanga okoze eki omulimbiridde, fadhaka ab'adu wa ab'adu laka minha, ekyo kiri wala nnyo naki naawe. Okiraba kati kiba kitegeeza nti omusajja wadde omukyala amukwatidde muki mu bwenzi ng'abadde yakola ki yagenda gyali, amahari ge agayina gamuwa kamila nga majjuvu. Era qala Nawawi rahimahullah qawluhu ya rasulallah maali, ekigambo ky'omusajja eri omubaka wa Allah maali, qala la maala laka, toyinayo maali. In kunta sadaqta alayha fahuwa bima stahlalta min farjiha, bw'obanga wayogedde mazima ku ye, amahare gano gali lwa nsonga nti nno wafuula obwerere bwe nga buli halaali, obwerere bwe nga buli halaali gyoli. Wa in kunta kadhabta alaiha, bw'oba wamukola ki wamulimbirira, fadhalika ab'adu laka minha, ekyo kiri wala gyoli. Omukyalo ono omukyala yayina okubeera nga aweebwa amahare singa omusajja aba yagenda gyali, newankubadde bakolimiriganye, tagamba nti omukyala yakoze eki yayenze, tetumujja muwa amahare ge. Kitegereka nga teyagamuwa mu kusooka, naye bw'aba yagamuwa mu kusooka tagabanja, aba tajja gabanja, tamuddiza. Amahare ge baawukane, atazzaayo. Lwaki? bima stahlalta bihi min farjiha. Kati awo tayina ku lw'ensonga nti eri shartu eriku bima stahlalta min farjiha, okiraba, olw'okuba wafuula obwerere bwe nga buli ki halaali gyoli buliwa. Anti kakati kiri tukigambye nti nno tajja kola ki kumuwa ku lw'ensonga ate bwe kiba tewaliwo kyagenda mu maaso. Naam, katufundikire nti
olwaleero kye tusomye tubadde kubakolimiriganye fatamma li'an okolimirigana nekola ki ekyo kibaawo ddi okolimirigana twagamba nti kibaawo omusajja senga alabye mukyala we ng'ayenze bw'alaba mukyala we ng'akoze eki ng'ayenze mu butuufu omuntu yenna aba atadde ku muntu obwenzi akakatibwako kubwa embooko 8 senga abulwa okuleeta obujulizi ateekeddwa okuleeta abajulizi bameka 4 bwe bamubula albayina nabbi yagamba albayina kukubeera nga omuntu aleeta obujulizi wa illa hadd okubeera nga akola ki akubwa embooko 4 aha ekisooka bw'oba toyina bajulizi tukutunuulira mu ngeri meka 2 asooka nga gwe alumiriza omukyalo ono toli bbaawe kakati gwe bw'obulwa obujulizi kasita obulwa abajulizi aba nga weebakira 8 kati sirika ate omukyala gwe oyina kuleeta bujulizi kubanga kino ekintu kirimu okufa kw'omuntu anti okulaba kwo obusiraamu bukugamba nti leeta kakati kitegerekese nti ate bw'aba ki omuki alabye nga yebba w'omukyala okiraba hukumu eriwo aba ayina kuleeta bayina obujulizi bw'aba taleese bujulizi omukyala n'amulumiriza fasadakatuhu omukyala n'agamba nti bba wange kyayogedde gamaki mazima kiba kitegeeza nti omusajja tajja kutuusibwako haddi kati omukyala yagenda okubwa amaki mukiraba naye senga omusajja alumiriza mukyala we omukyala n'akola ki neyeegaana okiraba kakati kino kyetuddako kwe kubeera nga beekolimirigana era obujulizi bwalina okuleeta be bajulizi bameka era kyova olaba nti no Hilal ibn Umayya yagamba nti ya Rasulallah owange gumbaka wa Allah law raa rajulun senga omusajja alaba mukyala we nga ali n'omusajja omulala abaffe akola atya nabbi namugamba nti albayina okuleeta bujulizi wa illa haddun ala dhahrik bwe kitaba ekyo gyemiggo ogenda kubwa emiggo okiraba naam wa alaikum assalam bwe kiba kisoboka abanone kakati bwe kiba tekisoboka ekyo kite ekyo kikyamu abajulizi ayina kubaleeta ne balaba okiraba era ne bannyonnyola bwe bajja tebamala gagamba nti no twamulabye yayenze wabula balina okuwasafa okunnyonnyola embeera bwe yabadde kubanga bayinza okubeera nga kye bannyonnyola kye bayita obwenzi nga si bwe bwenzi obwo si bwenzi
ekyo tetujja kiteeka nti nno kye bayita ekiyimiriddeko amateeka g'obusiraamu kino tukimanye nti kwe kubeera nga omuntu asanze ekkalaamu mu kacupa ka bwino buli era kyova olaba mu shuruutu mu bulombolombo obuteekeddwa okubeera nga bubaawo kwe kubeera nga amukasuukiridde kye bayita zina mu busiraamu. So sigamba simanyi twamusanze nga bali bwereere oba batudde ku ntebe emu, obwo si kyekinyonyolwa wano. Aha, kakati kye bayita obwenzi kwe kubeera nga kiraba kye bayita ekitegeezebwa kwe kubeera nga mubasangidde ddala mu kikolwa. Kyova olaba nti nno amateeka g'obusiraamu abantu abamu bagatya mu ngeri y'okubeera nti balowooza nti obusiraamu bubalagalamula. Gwe bw'ojja n'onnyonnyola n'obakasukirira obwenzi ekitali bwenzi gw'ogenda ku ki? Kitegeerekese. Naam. Singa asanga omukyala mu kikono n'omusajja ye n'alonda abaana n'asanga bakivuddemu kati bw'awaaba nnyo afuna kakati okiraba ye tuli ku muntu si mukyala we, kakati ekyo oba ogenda ku mbo ku lw'ensonga ayegamba nti walladhina yarumuuna almuhsanat, n'abo abakanyugirira abakyala abaki nga babakanyugirira obwenzi balina okuleeta aki. Bwe baba tebabaleese balina kola ki? Fajiriduhum 80 jalda, mubakuba emboko 8. Kitegerekese ekyo. Kakati ono gwe twogerako eri tuvuddeyo kwoli atali ki? Atali nanyini mukyala. Kati tuli ku nanyini mukyala. Nanyini mukyala bw'aleeta ensonga kyetusooka omusaba albayina, obujulizi. Aleeta obuki? Obujulizi. Abajulizi bameka? 4. Mukiraba? Abajulizi abo 4 bwe batakola ki? Bwe batabaawo kiki kyayina okukola? Okiraba? Kyayina okukola eiza omukyala okubeera nga akakasizza nti ddala yankute nga nkola ki. Kati ono omusajja aba takyakubiddwa mbooko 8, omukyala aba agenze ku mbooko manya ku mayinja. Kitegerekese? Aha, tujja kubuuza ku nkomerero katumalirize ensonga. Tumaliriza nti omusajja obujulizi bukoze eki? Bubuze. Omukyala amukoze eki? Amulimbisizza. Kati kye balina okugendako ye li'aanu, okolimirigana. Omusajja n'akakasa nti no nkakasa nga nkakasa ninjatuza n'olulimi lwange nti nno ki mukyala wange oyo yakoze eki? Yayenze. Okiraba? Ekyakiddingana emirundi emeka? 4. Ku mulundi ogwokuna tumuyimiriza fayudhakkar, ne bamujjukiza nti inaha mujiba. Bino byoleeta oba byoyogera kigenda kuleeta ekibonerezo kyane kya Allah. Okiraba? Kati omusajja bw'alemerako tumugamba aleete omulundi ogw'okumeka? Ogw'okutaano. N'agamba nti muli kyalina okugamba nti la'natullahi alayhi
n'agamba nti inna la'nata Allahi alayya, ekikolimo kya Allah kimbeereko bwe mba nga nkola ki nimbye, ng'akakasa nti innahu lamina sadiqin, mazima yaali kumuki ku mazima. Ekyo kyennyini omusajja bw'amaliriza, tusooka na musajja ne tugenda ku mukyala. Omukyala akakasa ng'akakasa ku lwa Allah nti innahu lakadhibun fima ramani bihi, nti alimba ku ekyo kyakoze eki kyankasukiridde, ekyo akiddingana emirundi ena. Ku mulundi ogw'okumeka ogwokuna wetumuyimiriza fayudhakkar, ne bamujjukiza ne bamugamba ebibonerezo bya Allah binene nnyo ku kino kyoliko, wa inna adhaba dunya ahwan, ebibonerezo by'edduniya bitono nnyo ku ebyo ebiri mu maaso ga Allah. Omukyala bw'anywererako tumugamba akole ki? Agende ku mulundi ogwokutaano n'agamba nti inna ghadaba Allahi alayha, obusungu bwa Allah bumubeereko, in kaana mina sadiqin, omusajja bw'abanga kyayogera ge mazima. Kati bwe bamala okubeera nga bakoze eki, bakolimiriganye, ekiddako kwe kubeera nga sukut. Tulagambye ebintu bimeka? Bitaano. Ekisooka sukutu alhadd au al'adhab, ekibonerezo okuvaawo. Ekyokubiri okubeera nga atafriq bainahuma, okubeera nga baawulwa wakati waabwe. Ekyokusatu okubeera nga omusajja abaawuddwa ne mukyala we olw'okulimiriragana, kwe kubeera atahrim almuabbad, kiri haramu ku ye abatakyakirizibwa kubeera nga addamu n'amukola ki? Namuwasa ebbanga lyonna. Naye ekyo tekikakasisaako maharamiya, nti waliwo okubeera nga abantu abatakkirizibwa kufumbiriganwa olwa mathalan ekyokulabirako, omusajja bw'abeera nga oba mukyalawo ono mwannyoko mathalan, aba haramu kugwa muwasa, era osobola okuyimirirawo nga omuntu kugamba bwe kuba kugenda mu safaari n'omukola ki? N'omwerekera. Naye kakati ono kiri haramu kuye okubeera nga akola ki? Amuwerekera, kubanga ekimugaaniddwa kwe kubeera nga akola ki? Addamu okukola ki? Okufumbiriganwa naye tahrimu muabbada. Ekyokuna tugambye nafyu alwalad, intifau alwalad, omwana ono aba omukyala bw'afuna olubuto oluvannyuma lw'okubeera nga omusajja ono agenze naye mu nsonga zaaki, ono omwana aba si wamuki? Wa musajja oli. Ekisembayo tugambye istihqaqu as-sadaq, okubeera nga omuntu ono omukyala ng'omusajja agenda naye mu nsonga zaaki? Z'ekifumbo, omukyala ono aba akakatibwako okubeera nga aweebwa amahare. Kati ezo z'ensonga meka? 5. Zitegerekese? Naam. Senga kizuulibwa n'obukubo alina obulwadde tasaanidde kuteekwa ku hajji, okuteera ku hajji si yakuttibwa, olebwate owokubiri wakyali kirabiseeko ng'amaze mwaka gumu n'ekitundu mufumbo, n'agamba bba tewaliiwo, naserera n'engenda nsabakonsomire. Kati ekisooka kiri tujja kukyetegereza, abamanyi bakyogerako ki? Ekyokubeera nti abadde n'obulwadde bwe tumutuusaako hajji ajja kola ki? Ajja kufa. Naye kino ekyokubiri, naseerera nenkola ki? Nenkola obwenzi, imma okubeera nga baawe abikkirira omuki? Mukyala we. Naye mu mbikkirira eno obusiraamu
bumugamba eitha okubeera nga amuta olw'okubeera nti omusajja ono tayina kusigaza mukyalo ono mu mbeera ajja kubalibwanga dayuth sekibote alaba mukyala we ku bwonoonefu fa aqarraha n'abeera nga akolaki amulekerayo ku nsonga eyo naye bw'aba ayagadde nga si kwekolimirigana wabula ayagadde mukyala we amukole ki amubikkirire amuwa talaaq ekyo kyekisinga obulungi ekibonerezo ku lw'ensonga nti amusonyidde eno ki wansi teriyo nti amututte eri hakimu akole ki amulamule amuteeredde awo ebintu ne biggwa. Naam. Naam. Ekisooka okimanyi nti kamera basobola ozizanya era ne bakuteekako ng'oli musajja w'amaanyi ne bode y'amaanyi naye ng'omutwe gugwo bode yaki bwe si bujulizi. Tuyina kusigalira ku kiri abajulizi bameka bana. Naam. Naam. Khalas. Ebisigadde Mungu yamanyi. N'omukyala ono mukyala wa Hilal ibn Umayya baatuuka okumujjukiza. Rawi wa hadisi agamba nti fatalakkaat n'akerewa namu okubeera nga akola ki aleeta ogwokutaano n'agamba ebigambo bino la ufdihu qaumi saira al ayyam siyinza kuweebula kibiina kyange ebbanga erikoze eki erisigaddeyo. Omukyala n'agenda mu maaso n'okola ki n'okunywera n'akola ki kati ebisigadde ye Allah ye akola ki yamanyi. Naam. Mal mania lwakuba kino kitera kuba kubaki lwakuba nti bakola ki ebiseera ebisinga akamu zitera okujjira ku bantu baki abatera okulabikira mu nsonga eyo naye ab'ekyennyume bwe bajja era nakyo kikola ki ekyo ekisooka obusiraamu butera okutunuulira ghalib aghlabiya era kyova olaba nti hadisi egamba nti anaihatu idha lam tatub omukyalo omutemi w'ebiwoobe bw'aba teyenenyeza kati ate omusajja omutemi w'ebiwoobe kakati ekyokubiri hadisi egamba nti la yamusikanna ahadukum dhakarahu biyamini takwatanga omumumwe okubwerere bwe n'omukono ogwa ddyo wekiraba ng'ogamba nti oli bwakwata ku bwerere bw'omulala n'oddyo olw'ensonga nti al asulu muntu kukwata ku ki ku bwerere bwe nga ye. Naam. Esebo okumubanje ate kati ekikulu kya byonna kwenda al asru omusajja ye Allah agenda kumukola ki muvunaana olw'obwenzi okiraba era ayina okumuvunaana kubanga ebbanga lyamalanga mukyala we mukyala we ayina okumuvunaana lwaki akola ki
ayenda kubanga amuvunaanwako tategedde. bw'aba tategedde la yukallifu llahu nafsan, Allah tavunaana kintu. Naam, essebo taliyo, era abaali bakikozeeko oli yejulirako bwejulizi maayisi, yajja eri nabbi n'akola ki, neyejulirako nti yakoze eki, yayenze. Naam. Kitwagireka mu ddiiro kitwagireka mu ddiiro tetwagireka mu ddiiro. Naam. Essebo otuusibwako embooko 8. Ekisooka kirabika kitya omusajja omukyala gwamaze okubamu ebituli? Era obwesige buba tebukoze eki, buba buweddewo. Awo wajja kubaawo kola ki, kwawukana bwawukana. Naam. Ekisooka mbuuza omukyalo amaze okulaba atulayidda akaseera ki, ekyokubiri ekimubayidda seeka tikijja okugamba nti omusiraamu ono tumusomaako tumusomeko kuba ebyo bingi seeka omusiraamu omujjako ezimu oyetugendukyeko seeka mbadde njagala kuŋŋanyirako ekisooka atulayidda ki omukyalo okutuula kwe istibra'u rahim, kumanya nti nno nabaana taliimu ki kintu. Okiraba bw'abeera hamila hatta tada hamlaha. Naam, paka wanaazaala. Kyokubiri okujaba nti ono okumusomako kiri kiteejo seeka nti oneseka n'abaana gawe omusiraamu oyo mwegendereze temwetaaga musomako hatta nabwe nalabe naga mufibenge temwetaaga musomako nabira ate ekyo kiri kitaseeka. Ekyo simanyi oli miyaro kweyapimidde lwaki takolwa ki senga oli twekenneenya nga yad'u ila bid'atihi, akowoola abantu eri bid'a, tetumusomaako. Era kyova olaba mujarah wa ta'dil riwaaya ya mubtadi' senga aba akowoola nga akowoola eri bid'a ye. Anti la yad'u ila bid'atihi, dayo mu bitabo bya jarh wa ta'dil. Naam. Anti kakati osobola omusonyiwa omusonyiye lillah aslan osobola omusonyiwa n'obusiraamu bukulaba mu ndaba eyadda youth sekibotte, okiraba omusonyiye tomututte mu mateeka, naye ekisingako bulungi kwe kumuwa talaq akole ki. Ku lw'ensonga olaba otyo omukyala ayendera mu makaago nga bw'omulaba naawe n'okubirira. Naam.
nempita abajulizi abalala basatu oba buli omu muleka n'alaba ku lulwe naye tukira seeka kiyinza okwekikomera kakati gwe ow'ekikomera gwe bbaawe obusiraamu bwakuteerawo eitha okuleeta bayina okuleeta obuki obujulizi bw'oba toleese buki bujulizi tuseesetuka ne tugamba nti nno kati mukole eki mukolimigane kakati va ku bwe kitaba kubba wa mukyala towanvuya nsonga gwe bw'olema okuleeta abajulizi bameka bana kite tekikwatako okujjako ng'onoonya miggo kyova olaba obusiraamu bukubiriza nnyo obutayingira mu nsonga zitakwatako min husni islaami lmar'i tarkuhu ma la yaani kwe kuleka ebyo ebitakolaki ebitakwatako abantu bagenda ne bayingira mu nsonga z'abantu bo ne beerabira ezaabo okiraba ebintu bino obusiraamu bwabiteekawo nga amateeka gaabwo olaba ndowooza era twali twogera ku talaka ensonga ya talaka teriiyo muntu asobola kutalaka mukyala we mu ntalaka eya sunna neyejjusa oluvannyuma lw'omutta okiraba kubanga n'okwogera obugazi ekigambo talaka nkutadde ekyo kyetaaga omukyala nga fi tuuri lam yujami fiha nga alimu avudde mu nsonga zaabwe eza buli ki nga tonnaddayo kugenda naye mu nsonga za kikulu awo okimugambira okukimugamba obugambi so si lwonyiize kati kitegeeza nti bwonyiiga nga lumu ng'agendamu ennaku z'omwezi 2 n'amalamu ennaku 5 okiraba n'atukula kati ojja kimugamba nga 2 mwezi omuntu asobola okukuuma obusungu obwo kiba kitegeeza nti omukyala yakutuuka ddawa okiraba era obusiraamu bulinga obutayagala na talaka ekoleki ebeewo naye kakati olw'okuba abantu bapapa ne bakola enkola etali ya sunna kyova olaba oli amala okuwa omukyala talaka ate wewayita wiiki emu n'agenda ng'akola ki naye teriiyo muntu asobola kwejjusa ng'atalasi mu ntalaka eya sunna baziine inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ndowooza ebulayi dakiika nga 10 zokka. Naam. Ekisooka ekyo kyekiraga obunene bw'ogeeya, okiraba era kyova olaba Abubakar ne Umar. Hadithi egamba, hadithi ya Anas bin Malik egamba nti kana al-arabu yakhdumu ba'duhum ba'da fi al-asfari, abawarabu baali baweerezeganya mu safaari. Wa kana li Abi Bakari wa Umara, Abubakar ne Umar balina omusajja yakhdumuhuma eyali abaweereza, okiraba. Naye bwe bazuukuka ku makya, omu n'agamba munne inna hadha nawma la yuwaimu nawma baitikum, eyo neebaka gye yeebase egwana waka, okiraba. Oluvannyuma ne bamuzuukusa ne bamugamba nti iti rasulallah, genda eri omubaka wa Allah omugambe nti inna Ababakar wa Umar yukri'anika salam, Abubakar ne Umar bakutoledde ki salaamu wa yasta'dimanika, era bakusaba ne kunva ez'okuliisa ekyenkya. Nabbi n'addamu salaamu yaabwe n'abamugamba nti innahuma kad itadama, bafunye enva, okiraba. Fafazia, ne batya era ne bajja eri nabbi ne bamugamba nti ya rasulallah, owange gwe mubaka wa Allah, kabaathna ilaik, tukutumidde nga tusaba otuwe ku nva ez'okunkya ez'okuliisa ekya, wakulta annana kad itadamna, twafunyedde enva. Bi ayi shay'in itadamna, enva ki ze twalidde? N'agamba nti bilahami akhikuma, n'ennyama ya muganda wammwe. N'abagamba nti wallazi nafsi biyadi, ndayira oyo alina omwoyo gwange mukono gwe, la ara lahmahu, ndaba ennyama ye eri wakati mu mannyo gammwe, okiraba. Ne bamugamba nti ya rasulallah istaghfir lana Allah, tusabirani Allah. N'amugamba nti n'abagamba nti falyastaghfir lakuma, mudde yabakole ki, abasabire Allah. Nife bwe tuba twogera okugeya abantu tekiriiko na buzibu, tekizitowa, naye obunene obukirimu. Era kyova olaba nti nabbi bwe yayita kaburi bbiri yagamba nti inna sahibai hadhaini kabraini la yu'adhabani, abali mu kabuli zino babonerezebwa. Wama yu'adhabani, tebabonerezebwa. Lwaki? Lwa kinene naye babonerezebwa. Bal kabir, naye ate kinene, si kinene okukireka, okiraba, naye ate kinene mu maaso ga Allah. Omuntu just oyogera bwogezi, oluusi bakulinda na bulinzi ku mudaala, oyogera ebisesa, buli ayitawo gwomanyi, abalirwana gwomanyi ebizibu, oyo Kampala yamulema gwomanyi, osiba ogeya boddayo waka ate ye dhikiri gye weebakirako. Hajjati n'akugeeza bonna abali ku nju, n'omaliriza ng'ogamba nti abo twabalabirawo. Mungu na al asru, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalabanga omuze yagambanga nti ma balu aqwami yaquluna kaza wa kaza, teyayogeranga bantu mannya gaabwe. Kati eyo sunna gye twagijja ekwogerera ku bantu. Allah oluusi abantu tukola daawa mu mbeera etali ntuufu. Tokola daawa lwakwesasuliza ku bantu, akunyiziza n'omuleeta katuuti. Tukola daawa okubeera nti tulungamya abantu. Oluusi naam gwosembayo naam al asl gwe gezaako okukowola abantu kubanga kyanywera mu bwongo bwabwe, okiraba. Bw'abanga nabbi yagaana kukutama
kuweta ku mutwe ng'obuuza omuntu. Kati ekyasirikirwa ate kyekitono ku ekyo ekyayogerwa. Manya ekyayogerwa kyekitono ku ekyo ekisirikiddwa. Tugezeeko okubuulira abantu mpola mpola bagende nga bakimanya. Ndaba kikaluba gy'oli naye naam. Esebo. Wa alaikum salaam. Agezaako omufuna n'alemererwa oba oli n'ajeema kati ye n'ajja mu bantu bano basomesaamu obubuze n'agizaayo n'amwatula n'erinnya abamugeeza. Bagamba nti alkaduhu laisa bighibatin fi sittati, okwogera ku muntu ng'ekintu kimunyiiza tekubageya mu bifo 6 naye mwe muli omuntu alladhi yujahi ayasanguza oba akola obwononefu mu lujjudde. Okiraba kati bwe kiba kuzaayo obwononefu oli abantu era bamanyi ne ekikulu bwamwogera already kimanyiddwa nti kyekyo kyennyini kyakola ki, awo tewali mutawaana. N'ekyokugamba abantu abamu bamanyi n'okulaba abantu nga bakola eyo amadhambi najja wano abantu edhambi n'alireeta abatamulabye nakumulaba n'agamba nti gundi mumumanyi omusajja mwononefu yahe wallahi mbadde sikimanyi. Olwona aleeta olugambo okubanga ebiseera ebimu abantu abageya abantu oluusi basooka na tawuba. Kino Allah sandi kyogedde kati tokyogerera ddala no omusana kino Allah nsaasire naye sandi kyogedde kakati oba towandi kyogedde tokyogerera ddala Mungu ansaasire. Eyo embeera sintu bw'olaba ekyonoono kikole ki kireke tokola ki. Naam. Naam. Wa alaikum salaam. Salatu al-asri waliwo ze bayita sunnatun muakkada 12 ne wabeerawo eswala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam salatu al-asri yagamba rahimallahu mra'an Allah asaasire omuntu salla qabla al-asri 4 asala olubereberye lwa asri era akameka 4 naye bwe ziba kuziri 12 teyinaako ku 12 teyinaako kubanga ziri 4 rakaati kabla dhuhur era kanya nga dhuhuri tenabaawo wa rakaatani baadaha nera kabiri oluvanyuma lwa dhuhuri kati dhuhuri erina 6 kati wa rakaatani nera kabiri baada al-maghrib oluvanyuma lwa maghrib wa rakaatani baada al-isha nera kabiri oluvanyuma lwaki lwa isha wa rakaatani kabla al-fajr nera kabiri olubereberye lwa fajr ezo ze 12 nabbi ze yagamba nti man salla fil yawmi 12 raka'a omuntu asala muki mu lunaku era aka 12 bana Allahu lahu baitan fil janna Allah amuzimbire nyumba mu jana al-aslu ziri 10 na meka 12 eno eriko ziyadatul ilmi kweri wa erwa
akakati waliwo nezisingako kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno baina al adhanain wakati w'enjazina bbiri wakati w'okwazina n'okukima as-sala liman arada eriyo yabakoze eki ayagadde okiraba ku 12 asuli teyinaako yeriwa teri ku 12 bannange tukalubiriza ebibuuzo tebiyinza kuggwayo naam esebo aha anti zeezo erako ebbiri ezikulembera fajiri zo ziri akadu ze zisinga obunywevu ku zino ezisigadde kubanga nabbi yagamba nti la tadauhuma temuzilekanga walau taradatkum alkhayl newankubadde waliya ababalumbi okubeera nga babalwanyisa temuzilekanga era nabbi ezirako ebbiri eza fajiri teyazilekanga hadaran wala safara ali waka oba ali mu lugendo ezo zo nkulu nnyo khairu min ad-dunya wama alaiha.